Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo nziguse gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo. Wano mu mikwesese munnange gye tuli nnyo, kakyaya ak'ekisubi weekali n'embulugunya. Era zigometa yaffe muganda wange nga tutunuulira ebigenda mu maaso okukungubagira mirundi. Maama wa mirundi Moli Namatovu yasabye bagende bamugulira akayondo wali bakamukube ku mutwe afe naye bamuziike wamu n'omwana we. Omukyalo ono embeera gy'alimu si nnungi yadde n'akamu, olwa depression gy'alimu, era abafamire bagamba nti bayinza obutamukkiriza kulaba ku ssanduuku oba ku mulambo gwa mutabani we olw'ensonga nti kiyinza omuviirako ate ebizibu. Era mukyalo ono ali mu nnaku etagambika kubanga ku baana 7 be yazaala, 2 nga bawala, 5 balenzi, asigazzaawo abaana 2 bokka. Era bw'atyo n'abategeeza nti nammwe nga singa omu ku mmwe afa mulina kunzita bussi munziike n'oyo omu abeera asigaddewo anziikeko, oyo aba afudde munziike naye, nti nziikibweko ku mwana wange sigenda baziika mwenna. John Sali bw'atyo yatutegeezezza n'atugamba nti taata bwe yalina abakyala 2 abali official, naye ate era alina abaana abalala mu bakyala abalala era nga babamanyi bulungi babalabirira. Yalina abakyala 2 era nga ne maama we waali essaawa eno ali mu London, yadde nga teyali omu ku abo abakyala bali official kubanga yali yafumbira omusajja omulala, naye baganda baabwe babamanyi bonna era bakakasa nti baganda baabwe mu 2023 Tamale Mirundi bw'atyo yeewaana nga bw'alina abaana abali mu 81. Era Tamale Mirundi yagamba nti kitaawe yalina abakyala bawerako, naye bangi nnyo teyabafuula bakyala be bali official nti abawase mu bulambulukufu. Mengo muganda wange bano nga bali wamu ne CBS radio y'obujjajja, bano story oba emboozi ezikwatagana ku Mirundi n'okufa kwe ezo bazeesuulubadde ddala. Jjukira nti Mirundi mu bigambo bye abadde ayogera ebigambo ebikaawu eri Mengo Charles Peter Mayiga n'obwakabaka bwa Buganda. Kati bano muganda wange nabo tebatawaanye. General Museveni yayogereko ne Mirundi ku ssimu, era Mirundi n'abaako ebigambo bye yagambye mukulu we mu kwetonda. Bino byonna mukulu we John Sali eyamukuza era nga yamuweerera yabitubuulira. Weewaawo bagezezzaako okuba nga batuukiriza Mirundi ku bimu ku bintu bye yayogera, naye ebisinga bagamba yabyogera nga asaaga, yateranga okusaaga kale nti nga bwe yalaama nti mukola bwe muti oba bwe muti, ebimu tebabituukirizza. Bagezeza kumutambuza mu maka ge era ne battayo ku kunte, naye byonna tebagenda kubeera nga babituukiriza. Okugeza yagamba nti mu ntaana bamuteekaga mu bukiika, ekyo tebagenda kubeera nga bakikola. Kati munnange John Sali ono nga ye muganda wa Mirundi omukulu era nga yamusasula school fees, era nga mu maka ge mwennyini Mirundi mwe yakulira, atutegeezezza atubulira ebintu 2. Muganda we mutowe omugenzi kati byamugambye nti singa Katonda amuwa chance ey'okubiri agenda kubanga abikola. Singa ava mu bulwadde Katonda kamuwadde chance ey'okubiri agenda kuba abikola kubanga badde alina essuubi nti agenda kutereerera ddala. Yabadde ali ku kitanda wali mu ddwaliro ekisubi gy'amaze ebbanga
erisukka mu mwezi okusinziira ku mwami Sally. Era nga ono y'omu ku abo abasatu ababaddewo, ye Mirundi ne muganda waabwe omulala be babadde basigaddewo bokka, kati basigaddewo babiri. Kati bw'atyo yategeezezza nti yasembye okugenda ne Mirundi ku lunaku lwa Sande ekiro, nga Mirundi kyajje ayogere ne General Museveni nga bayogeredde akabanga ku ssimu, conversation yadde empanvu. N'agamba nti olw'okuba yalabye embeera ya muganda we yabadde etereddemu, era olunaku olwa Mande teyatawaanyira kugenda kubeera nti amulaba kubanga abadde amulambulako buli lunaku. Naye ku olwo ku Mande yagamba kansooke nkole ku bintu ebirala. Kati olwo Mirundi nga kyajja ayogere ne Museveni ku ssimu, kubanga bano babadde baludde nga teboogera. Mirundi yalabise nga yabadde munyiikaavu. Sally bwe yagenze eyo yamuyise amugamba kolera sayini jangu nkubuulire, era bw'atyo n'amugamba nti yabadde yeemenye mu mutima nti singa kale yamuwuliriza amagezi ge yamuwanga, naddala ku bintu bibiri, ebintu byafudde nga yejjusa. Ekisooka obutalumbagana General Museveni ne officials ab'amaanyi mu gavumenti, n'okuba nti oba obutanywa mwenge kyeyonoonero, ebyo bintu bibiri nga beyejjusa. Era bino byonna babyogedde mu kukungubagira Mirundi era mu kumusabira ku St. Javiera Cathedral wano e Bunnamwaya ku lunaku olwokuna ku makya. Sally yagambye nti Mirundi yabadde yamukakasizza nti yabadde awulira nga yeenenyezza era nga azze bujja oluvannyuma lw'okwogerako ne General Museveni ku ssimu, era nga yabadde amukakasizza nti tagenda kuddamu kulumbagana General Museveni obulamu bwe bwonna, era n'amukakasa nti yabadde awulira essungu yengaye nti ne General Museveni yali yamuvaako nga yamusuula olw'ebyo byabadde nga ajjayogera. Era n'agamba muganda we Sally nti yabadde mwetegefu okugenda mu maaso ng'omusajja eyeenenyezza, era nga bw'ati amaliridde okubeera nga kakati alwanirira General Museveni okusinga bwe yali akikozeeko n'okumuweereza. Kati omukulu Sally atugamba nti Mirundi yamugambye nti yabadde awulira nga yabadde akiwulira nti Katonda amuwadde chance ey'okubiri mu bulamu, era bw'atyo n'abeera nga yabadde asazeewo nti agenda kukozesa ekiseera ekyo Katonda kyamwongedde okubeera nga ava ku mwenge n'okubeera nga ayogerera abantu oba alumbagana abantu. Era mwami Sally n'amutegeeza nti bw'oba otegeeza ekyo ky'oyogera munneeke kaseera kange kakyasinze okubaako essanyu, era singa wali wampuliriza ebyo n'obirekera awo mu biseera ebiyise wali badde toyonoona bulamu bwo nga bwe kiri kati. Era bw'atyo Sally yategeezezza abantu ababadde mu church nga basabira Mirundi, era nga wano wabaddeyo eyali Vice President Edward Kiwanuka Sekandi, wabaddeyo IGG Betty Kamya, Kampala Minister Minsa Kabanda, bano nga be babadde bakiikiridde gavumenti. Era Sally bw'atyo yakikakasiza n'agamba nti Mirundi yabadde yejjusa ku bintu bibiri, era mu bino kugamba ebintu bye yali yateeka ku mutima nga yabiremerako okuvuma General Museveni ne ba government officials n'obutava ku mwenge. Kale
yabadde byonna asazeewo nti mu mukisa Katonda gwamuwadde ogwokubiri mu bulamu byonna agenda kubireka, byonna agenda kubireka singa abeera avudde mu ddwaliro. Era mirundi yabadde asazeewo okubeera ng'akwatagana, addamu okubeera ng'atabagana ne Catholic Church, obukulembeze bwa Church y'Ekikatuliki, asobole okubeera nga addamu okubeera omuntu wa Katonda. Muganda wa mirundi ono era nga yasikira omugenzi taata waabwe Yowaana Mirundi gw'abadde ng'ayogerako ennyo. Yeebazizza Gen. Museveni olw'okukuuma ebigambo bye n'ebisuubizo okubeera nti nno yasazeewo okubeera ng'asasula ebisale eby'eddwaliro ekisubi, era yasuubiza n'okubeera nga alabirira abaana ba Mirundi ne bakyala ba Mirundi, wamu n'okubeera nti yabadde asazeewo okubeera nti singa Mirundi aba akyagadde ne famire ekyagadde, singa atereeramu babadde bakumutwala wabweru wa ggwanga okubeera ng'ajjanjabibwa. Kale ne yeebaza Gen. Museveni olw'okusonyiwa muganda we muto we nga tagendedde ku bigambo byabadde ayogera, byamwogerera amafuukuule, abusive statements zonna z'abadde akola emyaka egiwerirako ddala. Era bino abadde abikolera ku radio ne TV ne online media platforms. Sali era bw'atyo yeebazizza St. Javiera Cathedral Church n'obukulembeze bwayo wane Bunnamwaya okusobola munnange okumatiza abakulembeze mu Bukatuliki wano e Lubaga Cathedral mu Kampala Archdiocese okubakkiriza okubeera nga omulambo gwa Mirundi gukkirizibwa okubeera nga guyingizibwa mu Cathedral. Era kubanga famire yabadde etidde nti tebagenda kubeera nga bamukkiriza nga bwe bakola ku Katolo Bwama, kubanga Katolo Bwama yali yeerangirirako ne Mirundi kennyini, era nga yakakasa nti ye muganda wange akkiririza mu byabuwangwa nannunu, ebyeddiini tabigenderako. Mirundi ng'ojje kutabukira abakulembeze b'eddiini mu Bukatuliki, era yagattako n'okubeera nti akikakasa ng'awera nti bw'afanga tebagezangako ne beetikka omulambo gwe ne bagutwala mu church, tebagezangako kubanga tabikkiririzaamu. Kati bw'atyo Sali yagambye yabadde musanyufu church okubeera nti naye yakitegedde nti ebintu Mirundi ebingi byabadde nga ajja ayogera ebisinga abadde nga ajja abyogera asaaga busaazi, era nga abadde nga ajja abikozesa okuva nga akyali mwana muto. Era n'akakasa nti muganda bwe tabadde nga serious, yabadde nga tabitegeeza. Bwe yagamba nti nno tebamutwalanga mu church bw'abanga afudde eri nga takitegeeza, kubanga yali yanyiigira Father Kibi yekka. Father Kibi yali yamunyiigira, era nga yali tayagala Father Kibi amusabire singa abeera afudde oba okusemberera keesi omuli omulambo gwe. Entalo za Mirundi Emmengo mukulu Sali azoogerako n'agamba nti akimanyi nti Obwakabaka bwa Buganda bwanyiigira Mirundi n'Emmengo yanyiigira Mirundi, naye famire yeetonda. Byonna tamale Mirundi bye yabanyiiza oba bye yabasobya mu media programs ze. Era ne yeewuunya n'agamba naye munnange Obwakabaka bwa Buganda oba Mmengo tesindiseeyo bubaka bwonna bukubagiza eri famire ya Mirundi. Sali
era n'agamba nti Mengo mirundi gye yakolera ne ku CBS ng'aweereza ku radio CBS okumala ekiseera newankubadde bafuna obutakkaanya n'atandika okubeera nga ate munnange abakyukiza emidumu gy'emmundu ng'abakuba bubi nnyo. N'agamba nti bano ne story ya mirundi oba okumuwogerako okumubika ku TV radio tebakikoze okuva lyalangirirwa nti afudde ennaku kati 3 emabega. Era ne radio CBS oba BBS TV tebalinawo story yonna mu mawulire gaabwe eyogeddeko mirundi. Basirise bwekye Saliwaatu bwe yagambye nti munnange kino kiri mu lwatu nti famire ya mirundi byonna ibadde bitunuulira nti abakulembeze mu Buganda nabo basazeewo okubeera nga basirika busirisi obuulyawo olw'obusungu. Kale bw'atyo n'asaba okusonyiyibwa okuva eri Mengo ng'asaba ku lwa muganda we omugenzi nti yabadde mwetegefu ye nga ye okubeera nga asinkana Katikkiro wa Buganda mu lwatu era akole okwetonda mu lwatu ku lwa muganda we. Era n'agamba nti nga omuntu eyamukuza akimanyi bulungi nti muganda we talina nnyo kikyamu kye yali ayagaliza ng'omuntu Buganda ng'obwakabaka wa Buganda oba Mengo ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Nti kituufu tamala emirundi yayogeranga ebigambo eby'obusagwa ng'abyolekeza Mengo nga alumbagana Katikkiro Mayiga ne ba officials ba Kabaka abalala. Kino munnange kyatwala emyaka 15. Sali agamba nti yabadde munnange mwetegefu okwemenya era n'agamba nti asuubira Katikkiro ajja kuba amukkiriza okubeera nti yeetonda ku lwa muganda we kubanga ye muntu omutuufu munnange okwetonda kuba yasikira kitaabwe era ye mwana omukulu ewaabwe era nga ye yakuza mirundi oluvannyuma lwa kitaabwe okufa Yowaana mirundi. Kale newankubadde nga omugenzi mirundi abadde yeeyogerako ng'omusamize naye munnange ate ku guno omulundi tekibaddewo nga bekyali ku Katulu Bwama nga Catholic Church egaana okugenda okusabira omwoyo gw'omugenzi. Pastor Bugingo yamusabira ne ku mulundi guno ab'enzikiriza y'ekinnansi babadde batukakasizza nti ono muntu waabwe era nga kituufu abadde nga ajja akyogera. Naye ku guno omulundi tebabadde mwagaanya nga bwe kyali ku Katulu Bwama. Ku mulundi ogwo Pastor Bugingo kugambye ye yamusabira era nga n'abasamize ku gwo omulundi tebaaba wamwagaanya newankubadde ng'oli munnange yali ate musamize owa ddala era nga abadde yali nga ajja akyogera lunye. Naye munnange Jumba Lubowa ne banne ne gurupu ye eya benzikiriza eya Tondizimu tebabakkiriza yadde okulinnyawo ekigere oba oli awo okubaako kye boogera